At Sundus Exchange, we do money transfer and remittance all over the world. We have offices in Dubai, offices in Kampala, Somalia, and different parts of the world, USA, Canada, UK, Dubai, among others. Download the Pesi app from Play Store and you can exchange money all over the world and the recipients receive via mobile money. Try Pesi today for instant exchange. Sundus Exchange, your money transfer and the best as remittance. We are fast and reliable money transfer limited. Tuwaniriza nnyo wiiki yaffe eno nga tukola analysis. Tebayita Uganda zaabu. Eno wiiki yeebaddemu ebisesa nga bulijjo. Banafe abasunduse exchange bano be batuteekamu ensimbi basponsa. Kale balanga. Sunduse exchange bano woweza ssente okuva e Dubai. Nina katemba gwe nalabye kansooke nkunyumize. Nina munnange eyo yabadde ne munne nga amuweereza kasente akakataka. Agenda okugira bw'ati mbu ate simanya koodi baagyerabira. Agenda okgenda yeetoolodde banka neyeetooloola ebifo byonna wayinza ofunira ssente. Awamu baamusabye ne passport ne national ID. Ne bamugamba nti woba togenza awo simanya yegenda ku Uganda simanya is what. Awo woba yinza okusaba national ID yokka. Ate tebaagala photocopy. Baagala original. Ne mubuuza nti kyogamba oyo tawulirangako ku kigambo Sunduse Exchange. Okitegeera. Nayogedde n'emikutu emirala lwakuba tegiranga naffe. Ne muwa example. Ne mugamba oyo gwogamba ali e Dubai tawulirangako yadde ne Sunduse Exchange. Nti ssente woozisindika zituukira ku mobile money. Mobile money ebeera yiyo, ebeera mu ndaga muntu, ebeera ku manyaga ga ndaga muntu ne pini namba. Kiba kitegeeza woosindika ku namba nga pini namba. Abantu abamu tebafaayo kuwuliriza kati mbiseera programu zinga zino wezibeerawo babeera banoonya wali music. Kati kyovula abagwa mu buzibu ng'obwo. Bannange gwe oba oyagala okuweereza tekinologi yakyuka. Bamugjeeko no yadde aweereza obukadde 2 naye bamugjeeko emitwalo 4. Kitegeeza yaweereza 240. Ajja kufaayo okuwuliriza n'okutegeera kikyalina okukola. Kaakati ate jjukira ono azifuna mu $, era naddamu n'azivungisa. Kitegeeza obubiri bwe bwaweereza era buba tebukyakola ki? Tebukyawera. Otegeera? Kaakati gwe oba oyagala kuweereza ssente genda ku Sunduse Exchange oba ogende ku application bagiyita Payc. Ogirabawo omukalango oweereze ssente bwe bati bwe bagenda ozifuna mu mawanga wano. Bagenda zifuna ku M-Pesa oba MTN mobile money oba Airtel money. Gwe oba oli Tanzania lakini unarudi kwa Tanzania, Kenya, Uganda, Eritrea, Somalia. Sasa unasukuma pesa anaingia kwa simu na network zote, lakini mwananchi anakamata pesa kwa simu. So weekend ebaddemu ebirumira ebisesa. Ekisooka Kibalama yakomyewo ng'agamba ekibiina kyeddiza. Tugenda tunulira ensonga eyo katemba omuwulire n'ebisesa byamu. Ekyokubiri tuwuma naye okulonda bwakuyiye gavumenti ye kennyini yakuyiye eya Ministry ya Gender ne Labour. Akalulu akadde kalina okubaayo ku Lwokubiri wiiki ejja ak'omugongo ku mugongo nga yeekwasa nti ab'engulu ne Fort Portal baani baabawandiikidde. Ekyo kiri awo. Ekitegeeza nti kati wuma bagenda tubulira oba kibiina kya gavumenti oba association gavumenti yagitandikawo oba biki lwaki mukagundi teyajja. Ekyo kiri awo. Ebintu ebyo tebyawulikika luli luno weebiri waddewo n'abeekwasa nti waliwo yatambudde n'empapula kamera nga zimulaba ate n'aloopa bano abapya nti be bakoze eki be bamenye. Fred nanga yajaguziza birthday. Ako nakalabye katambula oba kyabulimba. N'ekirala ekisesa UCC eyagala tandika kujja musolo ku YouTube, Facebook, Instagram
ne ekyo kyabaddeko baddeko NBS nga papa ko interview Facebook gye yagala nabasinga obwedda kyebabuuza nga tujjeko obutamanya Uganda n'ebyayo. Then tulina n'emisango egyokulonda, tulina Joyce Baagala, ne tubeera ne Fred Nyanzi ng'ali ne gundi Muhammad Nsereko. Abo nabo kooti yabakutemu ekyabwe. Ate era waliwo n'oli omuvubuka maama mwerabidde oba wekasande oba weewa gwe baali bagira nti gwe baleeta maama we n'ayogera nti oyo gwe yamuzaala oba nze yamuzaala. yali munnabusiro Paul Nsubuga. Ekyo nakyo kiri awo. Ndowooza byebyo ebibaddemu ebisinga twabyogerako wiiki ewedde ebyagundi. Ebyebukaddaana ebyo twabyogerako wiiki ewedde tetusobola biddamu. Naye nga nakyo kibadde kitambula mu wiiki eno. Mpozi n'olukuŋŋaana lw'e Tanzania nalwo lubaddemu n'olw'e Rwanda kati waliwo olw'ekyogamu waliwo ne luli olukuŋŋaana lwe baakuŋŋaana nga baagala okwogera ku kye bagenda okwolesa Congo. Baali Kenya. So osobola otubuuzaako osobola okubuuza ku batuwuliza n'olonda ensonga gwamanya ensengeka gy'ogenda ozisengekamu. Naffe abatuwuliriza alamusiza nataate era twebaza Katonda okututuusa olunaku olwaleero empyegezi kyatukubira enduulu. So nno kaakati nze nina akantu akankutte omubabiro mu wiiki. Abavubuka kampuni emu gye balina si bavubuka basajja. Kampuni y'abalooyi emu yeekobaana n'akakiiko k'ebyettaka abasasula abantu abalina okuliyirirwa enguudo gye ziyita ku lwa gavumenti. Beekobaana balina akakundi ako ne bajjayo ssente za gavumenti 2,200. Naye kati ebiseera ebisinga abantu gavumenti egenda nekola project egati oluguudo lugenda kuyita wano lutambule lugende. Abantu ne bawaayo ebyapa byabwe ne babisalako ne ssente ne bamala ne baziwa ne ziyita okuva mu gavumenti ne zigenda. Abantu abo omuntu n'abanja gavumenti okutuusa lwafa nga tebamuwadde ssente. Ng'omukyalo omukadde oyo. Nga n'ekyapa kyennyininyini tebakimuddiza. Naye nga mu bo bennyininyini bano abasasula mwe muli ababbi abeekobaana ne kampuni z'abalooya. Era ndowooza nandisabye nti gavumenti webanga eyagala okulwanyisa ababbi ku luno yandikuta abasajja abo ne bateekako mu kkomera emyaka ng'ana okusobola okutangira ekirala okubaawo. Nti baafumba omuntu ataliiyo naye kati gwe kikkirize nti baafumba omuntu ataliiyo naye ku ttaka kwe bamufumbira lyo lyaliyo lyaliko nannyini ly'omutuufu ataasasulwa. Gwe baleeta ne bagenda bakwata ebigundi by'amangu ateekeko omukono. Omukadde gwe baleeta si yali nannyini ttaka era yali tamanyi nti bamuteesa ekinkumu kuki ku nsonga za ttaka. Yekenyaga n'oluzungu nga tamanyi. Yalina relative we bwe yajja okukyalira bwe bamuleeta nti azze kumukyalira Kampala ne bamusuza mu wooteri y'ebbeera yalowooza nti relative we yasasudde wooteri eyo. Bano ne bamunyigisaako ebinkumu by'atamanyi ne bagenda bajingirira omukono gw'omulamuzi Masindi ogubawo olukusa okuvunaanyizibwa ku ttaka ly'omukadde. Ng'omulamuzi yavaamu dda myaka 2. Ssente ezo ne bazigundi ebbaluwa ezo ne bazireeta mu kakiiko akagaba ssente. Ne bakiriyalinga mangu nnyo ssente ezo zitambule zigende. Ssente ne baziteeka ku akawunti y'abalooya kampuni eyo y'abalubega. Ku akawunti kw'abalooya ssente ne si ku akawunti z'omukazi. Kati abantu bangi base kati bembeera nga munoonya obuli bw'enguzi. Mr. President bw'obanga osobola okubanga buli lw'okwata akazindaalo oyimba na luyimba lwa nguzi wandibadde okwata ku bantu abo. Okuluyimba si ensobi kuba kyakikola naye ate oluusi agamba mubaleke bazimbe kye yagamba. Bamala n'abawagira kubanga era abakakiiko k'ebyettaka abasinga abaliko abasasula abo abalinamu omukono. Kitegeera. Teri muntu asobola kuva bbali n'ayingira n'akwata buwumbi bwa ssente. Naye ekintu kino kankubuulire waliwo nze ekimbo by'omutwe nti abakirimu abakikuba ennyo bali wansi eno naye bali eno banyeenya betikamya owulira naye ng'ate eno wansi eno vulugu ate mu be tutasobola kulaba. Betikamya obuzibu bw'alina buli bumu nti waliwo olugero lw'Omuganda olugamba nti amaanyi ameemanye gamala ebitembuga. Nti Betikamya we yakwatira ku buyinza bw'okubeera minisita asobola okuba nga teyamanya wawa alina kkoma n'ateekamu kabampaane. Mu butuufu ekintu ye kye yakola nga ye yali agenderera kusasula. Teyali nsobi kuba ye teyamanya nti bano baali nabo babbi naye teyamanya bantu baazannya nabo. Nti naye omusango ogumukwatira kwe kuwandiika
yete yamanya nti bano bamuzannya bano baali babbi abaali mu kakuya ate n'ekirala ekinneewuunyisa kati omukyala ng'oyo omukadde baba baatwala ttaka lyenkanawa okumuggyako okumusasula obuwumbi 29 plus kisoboka abantu ng'abo balina bakitaabwe abalina mayiro yinza okusingana ugenda kukwatako fuuti ze baagalako ng'asobola okusasulwa asobola okubeerayo era eryo ettaka nkutegeeza waliyo oluguudo olwo gye lwayita we liri kannyini abatalina kusasulwa. Kati waliwo gundi yagambye nti ensobi endala gundi gye akakiiko gye kakoze omukyala oli butamuwa bukuumi kuba kakati oyo omukyala n'afa obujulizi bwonna buba bukoze ki bufudde ate okimanyi nti basobola omutta. Anti kakati essaawa ya leero okujjako era nga mu gavumenti mwe muli abakirwanyisizza ne bakonayizinga ne bamubba olw'ensonga omukadde yayogedde ate ne bwabeera afudde mu bikodisize tewaliwo waayina ttaka tewali kitegeera ne bwaba afudde tukitwale nti wasasula omuntu ataliiyo nagwo musango eno Uganda era kati bano balooya abaakwata ssente ezo balina okunnyonnyola omuntu ono gwe baasasula ettaka lyali lyani era lyali luddawa beetikke kooti bagitwale ku kitundu okwo bagambye nti ettaka lyali wano lye twafunirako ssente kitegeera nti kati tekikyagasa ne bwe batta omukadde ensi yamaze okutegeera omukadde teyalina ttaka ne bw'aba yeegatta nabo nga yabitegeera byakola ne yeegatta nabo n'abeegattamu tekibajjaako musango gwa kuba nti baakola ki baasasula ettaka eritaliiyo bo nga abakwata ku ssente za gavumenti akakiiko k'ebyettaka katwakata ku ssente za gavumenti buvunaanyizibwa bwabwe kuba ssente zibaweebwa okulondoola land fund eyo gy'olaba baagirangirirako singa mu Buganda nti tukyalina na buzibu bwa ttaka land fund eyo yasooka n'egenda mu Ankole gye yasookera ne babasetolinga bulungi abanyankole ku nsonga z'ettaka ne babamaliriza abantu abaali ku ttaka ne basasula ba landlords ne bafuna ettaka lyabwe land fund n'egenda e Bunyoro bwe batandikira okuyingiriramu obubbi naye ate ekisinga okuluma nti abantu be bamu abava mu region emu gye basooka okusasula ne kikola bulungi be bali mu ofiisi ate be beenyigira mu buvuyo bw'okuba nti tebaagala walala kikolebwe nti kakati eri Bunyoro mu Buganda wo terinnyawo boogerako njogere nti ne bagamba nti etuuke mu Buganda baasasula Bigirimaana mu Westana naye yasasula ettaka ate Luweero dina lino ne baali bafuba bangwirize basasula era wano balina kusasula kikyonjo bwe baagala osasula n'eddodo yeggwe ebya kikyonjo tebiggwanga bikyali mu makooti anti bebamu ku baali bagamba basasulwe essente kyokka nga abantu amayumba gamenyebwa na buli kati era nti bw'ojja nti ogenda kujja osasule mu Buganda era kikyonjo yakola ki yasasulwa nti bw'otuuka okusasula mbali mu Luweero osasulayo Bigirimaana ekitegeeza nti abantu bano balengerera wala ne batandika okwekwata amataka ag'omu bifo ebifo ne bamanya nti kakati nti bangi weerituukira kyengezaako okulaga nti bantu bangi nnyo abalina ettaka mu Buganda wano abawaayo edda n'ebyapa byabwe basasulwe ssente abatuuze abaliko babeereko mu mirembe tebabanyega ssente tezigenda ku akawunti zaabwe tebazibawa nti era ne lwe babeera bagambye nti katusasuleko mu Buganda region era omuntu afunayo ye Bigirimaana yasasulwa kikyonjo yasasulwa dodo gwe baagala okukola ki okusasula kakati abantu abamu oluusi omanyi Uganda yatongoza mu gavumenti ya Uganda eno yatongoza etteeka eritali mu buwandiike obusosoze bukkirizibwa naye ate tebukkirizibwa kwogerwako bw'okeera enkya n'ososola ng'oli mutuufu naye kasita okyogerako nti gundi yasosodde nga bakukima gw'oba n'omusango nti mu nsonga ki musobola okutunnyonnyola nti essaawa yalwe mugamba okujja okusasula mu Luweero musasula Bigirimaana nti bwe muga nti tutandike ku bantu bona abakaaba n'ensonga z'ettaka mu Kampala nti mulina kusasula kikyonjo oba okitegeera kyengezaako okugamba nti bwe tunaakyogerako nga muga nti ate gundi asosola kwegamba obusosoze bukolebwa naye tebukkirizibwa kwogerwako nti kati abasajja bano bo batandise kwekobaana bwekwanyi bijja tubuuza omuntu oluguudo ne luyita ewuwo omuntu n'osaba land fund abantu babagoba ku ttaka bakola terisasulwa nga bano batuga buwumbi 2 na kitundu waffe enkaayana z'ettaka eziri ewaffe ekasanda abantu abasinga bakayanira ettaka eryo bagoba abantu si kuga nti bagenda likozesa olumala okubagoba ne babajjako nga balisala bibanja nga baddamu balitunda okitegeera oli olujja nga gamba ekibanja kya eka 5 nkuwaako 2 ntwalako 3 olumala okuzikola bwati n'ozimuwa n'azitwala oluzisa mmanya ge ng'aguza muntu mulala kitegeeza beetaaga ssente obumbi 2 n'ekitundu bwe butwala ewange ku kyalo ewaffe gye nzaalwa ekanseera
obuwumbi bubiri kitundu n'obuwa omutaka nannyini ttaka abantu basigalako kyalo kyonna kiramba ekyalo kiramba tekuvaako muntu atya n'omu so nza n'okusinga nanga n'ettaka lye teriri waasi miliyoni 2 na kitundu buwumbi 2 na kitundu nga just yeetaaga akawumbi kamu bwe kati n'obutawera nga kitegeeza singa okwata ssente n'ozimuwa ogenda kutaasa abantu abasoba mu n'obutawera kuba kati oyinza osanga nga value lyayo tenatuukawo mu kaseera eka ngeri mu miliyoni na kitundu okitegeera nga value tenatuuka naye ebyo tebabikola ssente bazibba bwe bagira nti tukukutte nga bamutwala nga kazinda tukusiba emyaka 10 omuntu nga yabba obuwumbi obusoba mu 10 musibe emyaka 10 afiirwaki nga ne bwe yandibadde ali bweru tasobola bukola kati gwe bw'omusiba nga abulidde so ndowooza mu kugamba bwe banga tetusobodde kulaba nsonga eyo nga tukyali bubi nnyo gambo batwetaaga tusaba Mukama Katonda twetaaga tusaba Katonda aweereza omununuzi omulala kuba bano abaali abanunuzi baamala ne bafuuka abeenunuzi baamala ne beenunula ate kati bagenda beenyigira buli bukyamu kati ensi yeetaaga kusabibwa kibi nnyo ensonga ya kooti ensonga ya wuma olina kyogyogerako ensonga ya wuma tegenda kutereera wuma yaliwo abantu tebasooka kutegeera ki nga bagitandika bano basofi gombi okubanga bagibeeramu tebategeere kyobola balekuliranga bamunyiizayo katono nti nze mbikooyi banvumye mbivuddemu naye gavumenti yatandika okulaba oluvannyuma lwa Bobi Wine okujja neyesimba mu bukulembeze wano n'ayuuya gavumenti okwagala ogijjako ne bategeera nti abayimbi kati ekitegeeza bano we bajja n'enkola yaabwe ne batandika okukola ebintu nga Sefu Gombi alaba ebintu bigenda byonooneka tebitambula nga we yali abisuubira bo baabidduka naye kati Bobi Wine bwajja gavumenti etandika okuzuukuka nemanya nti abayimbi b'amaanyi basobola n'okukyusa ki obuyinza bwe bazuula nti kino kyekibiina mwe basobola okwegattira kati gavumenti tesobola kukola nsoli eba eyagala okukikwata kigibeere muki mugundi mu ngalo mu mikono gyayo nti kati essaawa yalewo ogamba nti nabano balabuse bakyagala bagende bategeka okulonda nti kakati sindi ekisanja kyaliko kyaggwako dda naye bajja bakola vulugu okumukuumira mu buyinza baleme kuddamu kukola ki kulonda kuba bamanyi yeyandi bawulirizaako okusinga ku saha nti batandika okuleeta ebintu ebyekitumbaavu nti kakati gulu babadde bagenda kulonda nti kakati abalonzi abava ekigezi n'abo mambuka beekomplaininze nze siwulirangako muyimbi ava kigezi ekigezi abayimbi gye bali naye towulirangako w'amaanyi balondere ewaabwe balonde ekibiina beekolemu ekibiina ekyabwe nabo babeere nga ba mu kigezi wuma bakole eyo mu kigezi waffe bwe tutawuliranga nako kati fene bakola enkola ya federo nti basooka ne beerondamu ekigezi ne baweereza omutume nebyayimba tetubimanyi kuba lwandibadde tulowooza nti ajja kuyimba bwanaakutuukirawo n'ayimba mu lukiga kannemu kannabbiri nga naye afuuka muyimbi anange kyembadde ngenda okuddamu awo nti kati nange ndi muyimbi naye nyimbira wange mu kitanda bakwate kwaya z'ekkanisa zonna baleete abayimba mu kwaya y'ekkanisa bajje balonde muwuma wekibeera nga kya Uganda yonna abantu batandika ekintu kyabwe nammwe kenyininyini mukimanyi nti abayimbi abasinga bayimba bali mu sentu n'abayimbi benyininyini abavudde mu Western region okufuuka abamaanyi batindatinde bandi bajja ne wano bareigi bonna bali wano bajja ne bayimbira wano mukwate abantu abo bajje balondere wano nti ab'ekigezi baaganye kakati ab'ekigezi baaganye gwe kiki kyokozeewo ogenda kubaleeta ogenda kusunsula otya abayimbi n'abatali kati kwata kwaya zonna ogenda otukwatire n'abayimba mu masabo kuba bwe kuba kuyimba wano okuyimba okusinga kuli mu ssabo kubanga n'ennyimba z'abano abayimbi be mutenda ab'amaanyi bwe tukwata lizimu zaazo oba omudigido gye guva mu ssabo nnyimba za mu ssabo enzakupirwangako ensaazi ze bayozaamu ne bakyusa ebigambo ne baziteeka eno kati eriyo wali abayiiya nabo mubakwata bayimbira lubaale mujye mubateeke ku layini batandika okugenda muuma nabo balonde kuba bayiiya neyayimba waliwo buno obuyimba bw'Oluganda obwansangi ne anti zezo eziri emabega nakatole katwerira obulo bonna mubakwate mubajjeyo kubanga mwetaaga abayimbi ba Uganda bonna bakuŋŋaane kati so kati gavumenti bwekiraba neyagala okuteeka mu bayimbi ssente kati ekyaddirira nga kyebalina okukola okuba nti bateekawo omuntu abakola ki abawuliramu naye nze mbagamba ey'ensonga nkyamu nti era abayimbi bonna okugjako okuliirayo ssente tebajja gigulirenderako wuuma ebyo gye munaagenda mulonda ekituufu wuuma eyonoonese eyatandika obulungi bakiise kati kifuuse kyabyabufuzi kiri politiko kuba kintu kyangu nnyo ku National Theatre baali batadde goba oli muyimbi jangu n'alubamu zone gye wayimbira nawa n'obukakafu ova ku radio station zeewamu nti ono tumumanyi yayimba luno naluno oluyimba bwe tuti bajje musimbe layini bakuba akalwa nti mugate wali ssente naye nakyo tebakyagala baga abayimbi baavudde mu mambuka mukole enkola ya federo balondere mu mambuka n'abo mu central babeere ba mu central okusinga okutumalira nga tebalonda mulundi gumu enze ensonga gye nkyogerako bwe nti
tutunulire ensonga y'emisango gino. Ensonga y'emisango ebiseera ebimu waliwo ekintu abamu kye bataamanya. Emisango gino gijjenga gibeera abantu bangi nnyo bagenze bava mu paalamenti mu ngeri y'ekikuusa ey'obubbi nga bw'olaba 2016 bwe bagamba ani n'abakooba yagamba nti kooti ekole kimu ejjeyo baagala ennangirire tetwetaaga kuddamu kulonda. Anti kakati aba NRM hangover gye balina gye bataamanya. Kavuma yabayamba nnyo, waliwo omulamuzi gwe bayitanga Kavuma kuba yakola nnyo vulugu oyo ng'akyali mu kooti egulirwamu. Nti batuuka bakwata Wakayima bamugamba amannya wayongerako wano ate ku UNEB waliwo eritali liryo kitegeeza oli mannya ga muntu mulala. Ababuuza mumuleete nannyini ki mannya bo tebakiwuliriza. Naye nga bakimanyi nti ne bootegeka akalulu mu Nansana Kasule ne yeesimba n'ekidomola kyali kijjamu kuba akalulu. Naye ng'ate mu budde obwo beetaaga abantu abagenda okuweza omuwendo okukyusa ssemateeka togikwatako gikwateko. Ne bakola vulugu abantu bona abaali babya akalulu abaali bataasoma abaali bakola kikooti ze baali bajjeeyo bonna bwe batuuka ewa Kavuma bonna yaweewa buweeyi n'agamba batuufu ne baweza omuwendo nekikola kye. Kakati abantu abamu kye bataamanya nti Kavuma emyaka gyali gitandise okukola ki okuggwako bwe yali asetingira bali bagikwateko ate yegige teyagisetinga egy'okuwummula obulamuzi yaggwako. Kakati ne batandika okubanga tebakimanya nti mu kooti bajja kusangayo abalamuzi abalala. Abalamuzi abo abali mu gundi mu kooti constitutional court abasinga paalamenti yabayisiza obusiimo bwabwe. Era omulamuzi bw'asala omusango obubi ku layini eyo aba yeetaaga okulabwa ng'omuntu n'okulangirirwako ekikolimo n'okivume kyonna kigende mu famire ye akolimirwe. Olw'ensonga nti bw'otuukamu eyo kooti ne bw'oba owummudde obulamuzi paalamenti yasalawo engeri gy'ogenda okulabirirwamu ssente na buli kimu. Tebeetaaga kuba nti ojja mugulirira enguzi, era bw'omusinga alidde enguzi buba bubbi ababbye kuba buli kimu akifuna. So kati bano abamu olw'okuba bamanyiira akasente bagenda mu kooti zino enkulu ezagenda zisala emisango egyo ne bateekayo ssente abantu abo. Kuba nze bw'oŋŋamba nti no tewateekayo ssente nti ng'okwata Dr. Christine Ndiwala ne Bukomansimbi dokita noga nti teyasoma n'omugjayo baddemu bakole ki gwe mba nkulowooza ki okuba nti tewalya ssente nti ogenda emubende mu kkooti y'emubende n'ogamba nti na Joyce baagala ekimuggisizaayo yatiisatiisa abalonzi abalina okulonda n'abakooba baagala just munnamawulire Judith Nabakooba mu biseera ebyo yali minisita waki Yembuddo oba yali wa byamawulire yali waki yali wa technology ne oba ne information mawulire ebyo naye nga tekituufu yalina obuyinza n'amaanyi ng'oggyeko kuba nti yali minisita nga yabatiisatiisa yava mu poliisi kitegeeza alina omukono mu poliisi nti baagala yatiisatiisa abawagizi ba Nabakooba. Kati ye Judith agamba yabatiisatiisa nga yensonga ate baginnyonnyola nga yensonga omulamuzi w'emubende kwe yasinziira n'agoba ne bannamawulire mu kkooti nga bawozesa omusango. Kati obanga muli alowooza obwongo bwe yasembayo kuba kwega mulimu abantu b'otunuulira bafaanaganako bwe batyo. Kati ng'alowooza nti pano y'abalamuzi basatu bw'eneetuula ejja kuwuliriza Gasiya ebyo by'obusiru bye yasala omulamuzi w'emubende bye yasala ebyo mbu Nabakooba yatiisatiisa gundi baagala yatiisatiisa abajulizi ba Nabakooba abaali balina okujja omuwaako obujulizi nga yabatiisatiisa atya ekikulu kati obuzibu ne bamugjayo. Kati ebintu ebifaanaganako bwe biti abalamuzi baffe betulina yeyo matiriyo y'abalamuzi abavudde mu banunuzi nti kuba kooti lutubadde nga tufuna abalamuzi nga gavumenti eno wejjidde baalidda mu sisitimu nga bakola era nga bafuna emirimu olw' experience yaabwe. Naye oluvannyuma lw'okuba nti baayogeranga ne basala amazima baatandika okuwandiika bakada ba NRM ne batandika okubayingiza mu makooti. Kati bagenze bakula. Kati ensonga lwaki osiŋŋaana ensala ezifaanaganako bwe ziti ensala esobola okugamba gundi Dr. Besigye nti gwe $3 ez'obuliwozi olina okweyimirira ku musango ogufaanaganako bwe guti nga waakiri yandimumye oba n'ayongezaayo akaseera ng'akimanyi ddala nti osiŋŋaana n'omulamuzi agamba nti gwe ne bwe nnaakuta Dr. Besigye siina bukakafu nti ojja kulekera okukola byokola ki byokola abo enkola yeefaanaganako bwetyo bakkada abo nti kati baafunye ne bannaabwe ababayambako nti bw'omwogerako bakutwala ne bakusaba $3 million ze baasaba malema 2 oba okusiba emyezi 18 ekyo kika ky'abakkada
kati ekyo kyebasinga mabirizi akyaliyo mukono gyali mabirizi so Katonda ayinza kawunga Katonda ayinza omuyamba bw'alivaayo ayinza okuddamu ku magezi kuba yali ayise waayina okukoma ali ku kawunga yali asusse wayi yali ayise waayina okukoma manyi bagamba kabampaane nkole empomye nalumba yagoye amayuuni yali ayisiza waayina okukoma so kakati ebintu ebifaanaganako bwe bitu kati balowooza nti ne mu maaso eno gye bigenda okukola ki naye abalamuzi baatudde nti gwe Muhammad Nsereko oli Kampala ne weekweka bagana okusaavinga omulamuzi n'atula mu kkooti so nga oli asabye amakubo amalala omuntu abeera yeekwesa osobola omusaavingira mu mawulire oli n'akomawo n'asaba amuzikiriza musaavingire mu mawulire n'ogaana nti munyonyeza simulaba nzikiriza musaavingire mu mawulire n'ogaana ng'osobola omulaba n'otuuka essaawa yemu n'ogamba nti oli teyamusaavinga so kakati ate n'ensereka ebiseera ebiseera nti omulamuzi kennyini ka firimu yakalimu bagamba awerekera omulimba omutuusa ku mulyango Nsereka avudde emabega nga abantu bajja bamweraliikirira Nsereka olya n'abaana olindya nabo olina naye nga yeegaana ali mu makkati oluvannyuma awo najja ne proposal ng'ayagala kuleeta tteeka eriwera abantu ku mitimbagano ebyogerera ku mitimbagano kuba amanyi abavubuka abamuyira omuliro kwe basinga okuyita abava mu kibiina kyatakola ki kyatawagira naye nga yamanyi nti eri mu gavumenti gyali alinayo akalandira ssente weeziri ono omukompromisinga omulamuzi omu kitegeera musajja n'alaaja nalaga bannange nedda akalunze nakwata bwe nti nze nandyagadde nno so omuntu abazza okuwaaba bamuwulirize omusango gutambula bwe guti omusango gutambula bwe guti bamuwulirize bamale bamusalire omusango obujulizi bukoze wamusaavinga kesebo omulamuzi ebbaluwa nzirina nagezako omusaavinga n'ogaana obujulizi kati kankulu yabeera tebakusaavinga mu kkooti oba wategedde otya nti bakuwaabye nze yo sandibadde ensonga kugoberako omusango omuntu ajje yeewozeeko bwagusinga akole ki si kukozesa tekiniko nti ono tebamusaavinga n'olwekyo tajja kukola ki bazze nga babikolera waliwo emisango gya Nyakande gyali emabega ne Sserunjogi nga bajja bakola enkola eyo bwe bati bakola enkola eyo kati waliwo ne gwe bagoba eno empiki ogwo n'omuwala w'eggomba naguwulira musimanyi yali alina okusasula emitwalo 15 mumanya n'asasulako 10 ate balance kati omuntu asobodde okutwala omuntu mu kkooti ng'akozeseza obuwumbi bwa ssente n'okuba nti ali mu kalulu emitwalo 10 gigaana emitwalo 10 agisasudde mbu 5 gyagaana gwe n'ogoba omusango gw'olwo n'otugukomerawo yadde okumuwayo chance agenda owulirize olw'abalonzi abaamulonda kugamba abalamuzi ab'ekibogo be tuyina abantu tetukyalina ssuubi tutandise zino kkooti eza wansi zitandikirwako ezo zaafa dda abo babbi bazibu bakonimani abadde waliwo bayalina 217 18 awo lwetalabako emmotoka y'ekitongole ekiramuzi nga yeenyigidde mu bubbi webiti era we byali ku musango gwa Jowero Ssenyonyeera ne beetooluula kwegamba nti abalamuzi nti enguzi ebasanga mu kyembaza bwe tekyabamala kansooke nkuggyeko awo ekintu kino ekyobutasoma n'amannya katugambe nti abeesimbawo kati bakifuuka kyekwasizo kuba ogenda n'ogira oli akalulu kasaka gwabwe kati oyo teyasoma oyo amannya akozesa malala so nze ndowooza kyandibadde ekyamakulu ndowooza banditudde ne balangirira nti buli muntu okusinziira ku busobozi bwe bw'alina tetwandifudde nnyo ku kusoma kwa muntu olw'ensonga nti abasomye guno omulembe ogusinza okubeerako abasomye be basinza okukola obubi okusinga emirembe egitaaliko basomye ekyo kijyawo naye ogenda neweka nti electoral commission tesobola kukkiriza kuyitamu kwesimbawo nga mu butuufu tewasoma bakwatagana ne UNEB ekola nsobi era gwe lwaki teweebuuza nti ku mawanga agasinza agakuze tewaliyo mpapula ti mu South Africa teriyo mpapula na buyivu bwa muntu ng'ekyo tukyali ku ekyo akalulu k'abakyala bakasazizaamu akalulu k'abakyala nze okutwaliza awamu tekisakalabamu nnyo makulu gali awo kubanze ku kyalo kwembeera kuliko n'abakyala naye ne bombuuza erinnya lisirimanyi naye ate nga mukumulonda naliwo kati mulimu ebintu ebitumalira ebiseera kuba tekalina makulu ako naye ku ssaawa esembayo nga bamaze obbakola ki obbawandiisa akalulu ako nze okwogerako ebinene sandyagadde kamalirako biseera kuba tekalina makulu akole ki n'abakyala akole ki n'akakiiko akuwa ebbaluwa egenda eyimirire muntu mu kkooti bandibadde ye lwaki babaawula lwaki tebakikolera ddala lumu wali tebiina makulu akalulu nze kendowooza kakyeyamaani weerosi bwe kalineetaaga okwetaba wa erosi n'abeerako ne n'abakyala talina makulu tebiina makulu ebyo kumala biseera nakulya ssente z'abantu kaninga bolaba abavubuka bagasaaki
talina kyaleeta ne babatwala paka mu parliament ne babasasula ssente ne bakola kino tebalina mugaso teri gwembuliro mu kulembeze w'abavubuka yali akoze ekyamagezi ng'avudde mu parliament agenda ne yeesimbawo n'akola tewali tebalina amakulu bonna bali ate ku luno bonna ba NRM kulirako bulizi ssente za gavumenti byonna kuva dda mabega bonna bannamayanja ebyabeereyo baani bonna temuli makulu tebirina makulu ebyo kubba bubbi ssente za gavumenti Parliament na kuongeza muwendo tewali nsonga lwaki balonda obukiiko bw'abavubuka tewali nsonga lwaki balonda abakiikirira abalema kuba tebabayamba n'abakiikirira abakozi tebabayamba kati abakozi abasomesa beekalakasa bakola kinze siraba babaka b'abakozi bandi badde baboycottinga ne mu Parliament ne bayambako kuba nabo abakiikirira abakozi abakiikirira amagye tebalina mugaso mu Parliament teboogera yadde ekigambo ekimu bwe kiti naye bebamu kubasinga okufuna ssente nnyingi abakiikirira amagye guno omwaka guno wotunuulira ebyo babadde nga balambula nnyo poliisi naye nga poliisi zaafunda ab'amagye gye babeera kati abo bonna nno balina ababakiikirira tebalina makulu nze ebyo kakati abasomesa babathreateninze ne babagamba nti ku Monday mulina okudda mu kibiina oba si kyo oba weegobye mbadde nsaba abantu bano bembeera musobola okuwuliriza bannaddiini abakristaayo abaprotestante abakatholikisi abasiraamu kweza eddiini kuba ze zimanyikiddwa mu masomero agasooka kuba n'abalokole bakozi ba nsimbi ebyabwe tebabiriimu nnyo na gavumenti gavumenti yagenda neekwata amasomero ago agakkanisa negenda ng'ebayambako negenda ng'ebayambako basasulira abasomesa agamu neegatwalira ddala nti ga gavumenti nandisabye mu lwana olutalo muddeyo muggyemu amasomero mu gavumenti mwesigaliza amasomero kuba gagenda kuyiika enteekateeka y'abasajja abali mu gavumenti yakusuula amasomero ga gavumenti gonna abaana baddukire mu masomero agaabwe aga private kuba baafuna ssente luli okusooka babbanga batwala bweru abazungu ne babagunjukira kasitozibba n'ozitwalayo bazikwata toddamu kulinnya bakuzaako n'ekiwandiiko butadda waabwe kati ssente ze babba zonna be bagula ettaka bagenze bakola buli projekiti yonna yonna egenda mu maaso bazimbye amasomero bakoze amalwaliro kati buli kintu kyonna ekya gavumenti wekiri balina okukitta basigale nga baddawa waabwe kuba olunaku lwennyininyini pulezidenti yasooka omubalira nti osobola okusosola mu basomesa n'ogamba bano ba arts bano ba sciences ate nga tiwakiteekawo nti bembeera mugenda mugundi mu TTC okugenda okusoma oba okugenda okusoma ku zi university nti abasomesa ba sciences basasule ssente za njawulo nga bakasula tuition ku university mwena bembeera mugenze kusoma busomesa musasula ssente zezimu oba okitegeera teri asobola kwemalirira noga nti oyongeza ba sciences aba arts obalesi nti saawa ya leero omusomesa wa arts omusomesa ogenda okumala okumuggyako omusolo na biki ku ssente zaafuna oluusi afissa emitwalo 46 zaafissa zasigaza nga omusolo gumaze okuvaako omusolo bagamba bamuwa 7 naye nga gugenda okugyako omusolo osigaza nga 46 bagamba baba bamuwa 6 mwawo naye kati kankubuulira akawunga gundi ensawo y'akawunga essaawa ya leero ku mitwalo 17 kitegeeza omusomesa akolera obusawo 2.5 tekulinva ye tazaala talina baana abalina baba alina omukazi alina basomesa okitegeera ye alizimba ddy ennyumba ebintu mubipaazizza watandika omuwa emitwalo 46 nga sabbuuni agula 12,500 essaawa yaliyo sabbuuni agula 8 ku mutwalo kati yagenda kubeerawo atya kibategeeza alina okuba nga afuna kakadde oba nga akola ddabo webale nnyo sukaali abadde mu 12,500 kati essaawa yali ali mu 10,400 zayingiddemu kakati gwe webuuza agenda kukola atya so kati nsemba abasomesa nti muli bagezi mwasomera mutegeera kye mukola kyensaba mulume ejjiiko nga bwe muyiye emirimu emirala sekita y'abasomesa be babeera nga bamaze okusomesa abaana baabwe nga babuliddwa emirimu nga baagala kuwandiika abaana basomesa baabwe baana babe bayingire mu busomesa ekyo mukigumire temulina kyakkola temudda ku masomero nga tebannaba kubongeza ssente kuba ssente baziina obuwumbi 2.2 buli lunaku obulibwa mu makago bwa pulezidenti bwe baamuwa babusaleko alyengako akawumbi kamu bagende babugatteko buwumbi 3 bagende babugatte ku basomesa bano ne zino ze babba ezo kati ng'ezo biliyoni 2 ezo amakago bwa pulezidenti baagawa obuwumbi 600 nga mu 7 balina okulya omwaka ng'ovudde ku ekyo kati basobola okulirira ow'ettaka ate bo kennyini bazibba ate omusomesa nga tebamuwadde
kati atoleko ku buwumbi obusatu mu enkaaga bwe bwamuwa atoleko afu lunaku akolesenga kakawumbi akamwe waka obuwumbi buno nga 3 abukwata abugatte ku ssente z'abasomesa gambi abukwata abugatte ku ssente abasomesa bakyakutta omubabiro abasomesa bakyakutta omubabiro naye batuufu mubeereeyo tebabatiisatiisa tebabalimbalimba tebabalimbalimba mugende mu maaso n'okwekalakasa kwammwe paka lwe banaawulira kubeno gavumenti ewulira lulimi lukola ki lwakwekalakasa kuba singa mwagenze mu kkubo singa babakubye dda amasasi embuuza yiino ekibuuzo eno kati yegenda okuba enkola kuba kati abasomesa bajja kuba bakamala aba yunivasite tebannaba ab'amakerere anti kyenkugambye nti bano bakikola naye tebamanya ani ali mabega naye bakikole nakyo kiyiike kimanyikibwe nti olw'ensonga bano bazimba yunivasite ezaabwe kakati Makerere University gina mu mitendera abasomesa be basooka abafumbi ne baddako bannani teaching staff kati kankubuulire kino essaawa ya leero gwe bw'obanga oyina mwana wo oba gwe ogenda kusoma ng'ebifo bya mirundi ebiri wonna oyina ssente esobola okusasulayo oba bagenda kusasulira byonna nga benda kusasulira ng'olowooza mu Makerere okugenda okujoyininga kati okusoma e Makerere n'okugenda mu UCC mukono ng'olowooza bw'oba kutondawo choice y'olondawo ki akati nandironze UCC webali nnyo olw'ensonga Makerere mu biseera eby'okusoma afu y'okusoma yonna egimala mu kwekalakaasi naye tolowooza nti bakikola mu butamanya kuba ensonga ezekalakasi ab'e Makerere bazimanyi naye bakikola Makerere mwekalakaasi emirembe n'ennaku paka abaana bakuweewo bagende mu yunivasite ezaabwe yunivasite bwe lisigala nga tekyalina baana batandika okugabana ettaka kuba eri mu kibuga nga bwe baalitandika eddeene ery'ennamulongo oba baali wasudirwa oba baali waani okufuka abanyolofu musayidi ettaka lya Makerere mwekolera research abagaga batandika oligabana mbu balimire batandika dogaba odigabana baligabana kabanyolo batandika oligabana kasipe ekigendererwa kyabwe kibeera kikutteyo ebintu bino tebabikola mu nsobi babikola mu kumanya mwene mwekalakaasa naye nga bo baagala kino kife nti essaawa ya leero mu kizibu nnyo omuyizi okulonda Makerere nti kagende Makerere bw'obanga osoma oli sirias olondako yunivasite etali mu buvuyo gy'otosobola kgenda kwekalakaasiza mulaga kagende ku UCC nsomero eyo ayi ngende ensomero eyo so wano Makerere abantu baali bajagadde nti eri mu kibuga osobola okukola nga bw'osoma naye obwekalakaasa bonna obuze bubeera mu Makerere era abaana olunaasitula pulezidenti kyajja okukola kintu kimu alagire bagiggale nga luli bwe yakikola takoze ku nsonga zaabwe naye agamba busooke mugiggale tweterera teziggwa nagana amasomero aga primary gano ne secondary abali mu kwekalakaasa singa lyabadde essomero limu singa baaligadde naye mbagamba enywera yerima munywere bamale okukola ku nsonga zammwe nga tumaliriza so kati nja kwogerako ku Kibalama badde njagala kusaba abooluganda lwa Kibalama abafamire oba bakwatibwako mwandibadde mutuyamba ne mukwatirako ku musajja oyo ne mumutwala ebutabika ne musajja ne bamukebera ne mumufulirayo lihabu emu ne bamukola ki omusajja oyo bandimukutte ne bamutwala mu lihabu emu n'akola ki ne batunyonyereza okutegeera kwe nga tetunaba kumunenya ate no yeeswaza teyeeswaza Kibalama teyeeswaza wabula aswaza Kibalama nali simumanyi namutegerera ku bya National Unity Platform nali simanyi nti n'ekibiina kyali kibaddeyo Kibalama teyeeswaza wabula aswaza ye nga ye takyali kiso ye kenyini kiswalo naye bye tebikyanga oli asobola okuvuma Kibalama n'otegerera era oli bw'omunyiiza nnyo asobola okugamba nti olinga Kibalama aba akuvumye nnyo kubanga edda olumu mu Buganda wano bwakolanga ekikolobero ekibi ennyo ekisimbayo abasajja abasinga n'erinnya lyo baalittanga nga tebalituuma muntu wasigalanga mu ngero nga bakitalo bowulira omuntu bwafiirwa nagamba kitalo amannya ago ga kitalo tebakyalituma nalituma okusinziira ebintu ebyabeerangawo nga weekanze nnyo okanze abantu naye mbadde nandisabye abavunaanyizibwa ku Kibalama basooke batuyamba omusajja ono bamutwale ebutabika oba bamuteekeko muli abu okumalayo komwaka bw'alivaayo ng'akola ebintu byebimu byebyo tumulangire mukise nsonga kye twaza Kibalama mu lihabu muntu wa bulijjo naye yeekyanga ng'oggyeko obutategeera n'okubuzaabuza ensi n'obusiriusi Kibalama simubala mu bantu abatategeera ate era simubala mu bantu abataasoma mubala mu bantu abaasoma yakola kyakola ng'akimanyi ekibiina ne kituusa n'erinnya byonna mu biwandiiko abantu bane njagala mukitegeere Kibalama tabeera nk'omukulembeze wa NUP ekibiina kye yakulembera kyali kirala
Bamulumirizanga nti ekibiina wakitunda ne yeegana nti yakikola yakitunda yakiwaayo ng'ayagadde ku bujulizi bwe bwasooka. Ate era nga bwe bibeera ebibiina ebirala okitegeera UPC teyali UPC waliwo ekibiina ekyasookawo ekyaba musaazi kye baagatta kifuuke UPC kitegeera nga tosobola kusiŋŋaana musaazi singa abadde mulamu oba muzzukulu we ng'afuutuko yaga njagala ekibiina kyaki kya jjajjange tekikyasooka kyakyuka kiri kyavaawo ne bakola UPC. Ebibiina kya bulijjo bikola ne byegatta. Ekitegeeza nti Kibalama addeyo akola erinnya eddala liringa bwe lyali asobola okuddayo n'awandiisa liri lyennyini kuba teririiwo kino ekibiina kipya okiraba naye kakati akoze eki wabula bamulabukirawo ne bakyusa n'erinnya okimanyi yandibadde yeegira addidde emyaka gye nti kuba kati emyaka Kibalama mwatuuse be bantu abatakyasaba Katonda abalina okwebaza Katonda okitegeera Mukama Katonda nebaza byompadde ne byempiseemu kwegamba bibeera biseera bya kusaba Katonda otereeza amagenda go kuba emyaka gye mwakoze iki mwatuse naye ate bwe kituuka mu myaka egyo omuntu mwe twalowooza nga nti bukadde magezi takulira kyamukaddiya kati ate gwe nga gyoko mukula weeyongera kuttaala kweganga weeyongera kuutta kuba kati oba y'ebyo byakola atuuka ewaka kuba naye sijjamu nenyanya olw'ensonga ye takyaswala wabula aswaza naye neewunya bano abamubeera okumpi oba bakimanyi nti eri alina akazannyo kazannya Kibalama baamuleeta mu kkooti mu biseera ebyo era Kibalama gavumenti ekozesezza nnyo Kibalama okutaataaganya enteekateeka za NUP ekozesezza nnyo Kibalama nti n'abantu bennyini nga bagenda mu kwewandiisa okugenda okwesimbawo baleeta Kibalama n'alumijjiko ku kibiina abantu ne batuuka n'okutya kaadi nga bagamba oyinza okuba waakamala okugifuna Kibalama n'atwala ekibiina kitegeera ne kati essaawa ya leero Kibalama okumuzza mu mawulire babadde babala bukiiko bwerosi Kibalama no bagambye mbwera mmwe mwenna ba NUP kati mujjenga ku kino ekitebe n'endowooza n'ensimbi atandika ozifuniranga ku kitebe kati yali yakibala nga ayagala ono asooka afune ba NUP akomewa kiwambe musiru kyaba alina okumanya nti ba NUP tebagenda mu palamenti lwa NUP bagenda lwa Bobi Wine Bobi Wine ne bwakeera ku makya n'ayingira DP era okulonda okuddako konna ababaka bonna bagenda mu DP ate ne Kibalama akimanyi talina waasobola kuyita kuwamba NUP kuba yali alina giwambira wali naye kyagaana kati ekibadde kimukubya amatama essaawa zino okulonda kuno okukiiko bw'abakyala NUP ebadde ekunga abakyala bagende beewandiisa kati ako kwe kukazza abataataaganye kati era okisibale byayimiridde Kibalama togenda muwulira ojja kuddamu muwulira nga waliwo okulonda okugenda okubeerawo aveeyo ayogere waliwo amubalira kwegamba walina ne lweyalabika nga alinga ali obubye ennyo nga mulwadde ne tulowooza nti Mukama agenda muyitirawo naye ate oluvannyuma lw'okuba nti Katonda amuwadde chance akumewo ate atandise kukola bya busiru so kati abantu abamu okufuuka ekivume Kibalama aswaza takyaswala naye aswaza bagamba mbu abavubuka ba NUP balumbye ekibiina tewali alina budde kulumba Kibalama abo bawagizi ba NRM be bayambadde saati za NUP bwe ziba nga zabadde saati za NUP naye ate gwe bagamba gwe bakutte tebamulaga ne babeera bamukutte tekimuggyako kuba nti no wannugundi wa NRM Anita Mongo yabeeranga mu FDC naye ngeno akolera NRM ne Thomas Taiwa wona basipiika kati essaawa ya leero bali mu FDC neno nga bakola na NRM Mama Mabira yali mu FDC ngeno akola na NRM ekyo si kipya olwamala okuyisawo ensonga y'amabira ate n'asalirawo olwamala okulaba olwamuwamina kanaavayo neyetula Betty Kame alinga mu opposition ng'akola na NRM kati ekyo si kipya nnyo tewaliwo omuvubuka wa NUP alina budde alumbe Kibalama omulumbeko ki kati Kibalama mukulu wakoze office zo kati gendo gyeyo sente za iPod ziyitewo zigende ewuwo katugambe nti mulugube nagwo gumulweka si mulugube mugwagwo obwongo bwennyini basooke bagende bamukebere bakebere Kibalama obwongo baategeera Kibalama baamuleeta mu kkooti ku misango giri egyasooka egya NUP n'atugamba baamuwamba ne batugamba baamwokya n'ebigere n'ajjamu engato n'amirira n'empeke muki n'ayogera n'agamba nti CDO abeera CDO n'ayogera n'agamba nti yani chief of defense CDF ebiseera ebyo yali muwoozi David yamukwata kati ng'atulagira ddala nti bamukakabuka be baamuleeta ne mu kkooti na buli kimu maje gegamuleeta mu kkooti n'agaba baamuwamba ne bamutulugunya banya ebigere ne babikuba ne bakola batya Kibalama y'omu olwava mu maaso g'omulamuzi n'afuluma ebweru n'agamba ye tebamuwambangako ekitegeeza nti akazoole kaleka akazoole muganda wa Wenga akazoole kakuze mutta atandise okuutta ebiseera ebisinga omanyi waliwo obulwadde obusinga okujooga abakadde abo
oba buyita amnesia ebiseera ebisinga abantu abamu bakufuna nga yeerabiralabira. kati Kibalama bambi musajja wattu yeetaaga okuyambako, yeetaaga ogenda mu rehab. Gundi yamweganye, yawandiise ebbaluwa gundi n'emwegaana electoral commission. Teri atasobola mwegaana naye kenyininyini bw'aba alimu akasa ategeera nti byakola bya busibu naye aliko abamuvuga wano munda. Naye akakasente Kibalama bw'oba oli mu myaka 8 oli musajja mukulu bw'osuubira ogenda kuwangaala nga nfudu. Nze kye neebuuza nti Kibalama wabanga akyalina omukono ewaba Bobi Wine wadde si mukulembeze kyagamba tebamusasula. Talinayo na mukono. Kibalama singa teyagwagwa wala essaawa ya leero singa be batuula okusalirawo ekibiina kuba tewaali nsonga lwaki naye byonna yalaba nga tekimugasa naye Kibalama n'akikwata n'akiwaayo si kimutamugasa okukipulaaninga alayika yali wa mutima mulungi naye yafuna abantu okuva emabega mu gavumenti nga gwosobola otuyamba tutawaanyiza omulenzi ono tujja kukulabirira tujja kusasula kati oyo ali ku musaala asasulwa kuba singa bwe kitabeera ekyo gwe poliisi obusobozi yabugyewo buyita poliisi butereevu bwe babeera bamulumbye lwaki teyakubira bandi mukubyemu butereevu tweyanziza nnyo bannange wiiki bwetyo bwe tugikoze analysis tusisinkane wiiki ejja temwerabira bannaffe abasunduse exchange sunduse exchange bano oweereza ssente omuntu azifuna direct ku MTN mobile money Airtel money ne M-Pesa oli wazifuna zigenda direct ku simu ye n'agenda n'akola withdraw. So tusisinkane wiiki ejja bannaye temwerabira ku subscribinga ku likinga bannaffe ab'e Dubai USA mwenna mbalaba mwebale ku subscribinga ku page zino comments tuzisoma tweyanziza nnyo katuzidde mu wiiki ejja osobola osibula kubatuwuliza abatuwuliriza nate kama abankuumire